Sekirevu tekyenyenyiza bwerere, kyenyenya kirabye emmere. Seggulu ligamba enkuba tegaanangako. Serwali rundi omusibe tayita jjimbo. Atenderezebwe Ssewa Nnaku Namugereka Ddunda eyabandudde eyatusobozesezza ffe abalya mmere okubandula Kyamukulule ne tubeera ng'ate tugenda okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Ntuusa omwana w'omusese omulunnyanja abanzaala bagave era nga bava mu ssiga ly'omutaka Gere Malanga essese, kyokka nze n'abaana bange oba oli awo bakitange ko ne bannyinaze tuli balangira ate era n'abambejja b'e Bukerekere tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka ettumba ali mu Busiro. Olubadde nange okumpa ekyanyi ow'amali bukyawe ennoga ne ŋŋamba nti kuno kudda kugwa mugga oba kugenda mugga ate kuggwako. Olunaku olwaleero nzize n'embuulirire. Embuulirire eno ekutuusiddwako Abubeka Nnyindo Kyezira, nyini company eya Abubeka Trading Company and Project e Pretoria eyo mu ggwanga lya South Africa eyo gyawangaalira amawanga gonna agatabaala, nga yeno company yokka efunira bannayuganda emirimu, n'olw'ensonga eyo mutuuke eyo muleme kubeera bannalukoola ababeera mu bibira ng'amayumba gajja. Embuulire y'olwaleero egamba nti natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Mukwano gwange, ette eryo nga bw'oliraba litiibwa, era omwana omuto eyina amayembe etomera ekyayinza omukuba ejjembe n'afa. Abaana abato tebagisemberera, n'abantu abakulu bembuuzizaako bagambye nti ente eyo yondalu nnyo tosobola gisemberera. Naye bwe limala bwe lityo okugwa tugeze ne balijja ne balibaaga oba ne balisalako obulago, omwana omuto aba takyalitya kuba aba asobola n'oddituula mu mayembe. Lwe lugero olugamba nti natte eryawuumanga liwuuma abantu badduka bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Embuulirire eno erimu kyakuyiga ki? Baganda bange mwenna gye muli, kimanyi muli b'amaanyi, abamu mutiibwa okwetooloola ensi. Bwe mujja ku kyalo kyonna kiyuuguuma babatya olw'amaanyi ge mulina kaakano. Naye olunaku lw'oligwa ku ttaka omukka ne guggwamu n'ossa omukka gwo ogw'enkomerero n'ogussa, teriba muntu yenna akutya kuba bagamba omufu tayogera. Baliba bakusalirawo nga kye baagala kye bakola tumwokye oba tumusuule mu nnyanja. Naye wano bw'oba ng'okyali mulamu otiibwa nnyo. Lwe lugero olugamba nti natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Tukakkane, ebiwawaatiro tubitemeko, tubeere bakkakkamu kubanga waliwo ekiseera eky'okuyingira ettaka ng'abato basobola n'okulinnyako ng'essaawa eyo tokyayogera n'omulundi n'ogumu. Tuleke kwesigama ku lugero olwo, tosigama nnyo ku lugero olwo oluga nti natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Ffenna buli we tubeera nga tuli balamu tusobola okutiisa abalabi, naye ate ekiseera kyaffe ekituuka bayinza obutatutya nga munnange tuweddemu omukka ogw'enkomerero, eyabadde aboggola takyaboggola, eyabadde afuguma takyafuguma. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Embuulirire ne tuusiddwako Abubeka Nnyindo Kyezira, nyini company eya Abubeka Trading Company and Project mu ggwanga lya South Africa eyo, company yokka efunira bannayuganda emirimu. Nze Kanoonya Juma omuluŋŋamya w'emikolo egy'okwanjula kangikomekkereze wano anti nakomeka effumu omukadde akomeka luggi.